Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero nze n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala enjagadde obbalaga, njagadde mbalaga eddagala lye bayita kikonge. Kikonge y'oyo, wetegereze bulungi kikonge bw'atyo bw'afaanana. Kikonge eddagala ddungi nnyo okulisimba ewaka, kati nga bw'olaba awo oli yalisimbira ddala ku kikomera nga bw'olaba. Njagadde nkulage ekyo kikomera kya mugagga, naye akulaga nti yalirekawo afuba okulaba ng'alirabirira tebalitemawo. Mukitegeera? N'olwekyo kikonge bw'atyo bw'afaanana, mwetegereze bulungi nnyo. Kikonge bw'akula, bw'abeera akuze ateekako ensigo, obusigo buba bufaana bwe butyo ng'abadde akuze. Ebiseera ebisinga takula nnyo kugenda nnyo waggulu, nedda, ensigo ezo aziteekako mangu. N'olwekyo bw'atyo bw'afaana kikonge. Kikonge agala okufaanamu omululuuza singa obeera otunuulidde lwakuba ye alinako kakkala akakatontono. N'olwekyo oyo bamuyita kikonge, mwetegereze bulungi nnyo. Ezo z'ensigo za kikonge. Kikonge ajjanjaba endwadde eziwerako ddala, oba mulungi nnyo mu kuyamba mu bintu eby'enjawulo. Ekisookera ddala, kikonge lye limu ku ddagala eryo lye bateeka mu ddagala erigoba ababbi ewaka. Ng'oli abadde agenda kukuwangira bulungi ddagala likkolerako, kikonge oyo ateekeddwa omuteekamu. Ate era eddagala erisaanidde okusimbibwako k'ewaka, kati nga bwe nkulaze wali, oli yalisimba bweru w'ekikomera. Ddungi nnyo okulisimbako ewaka, ddungi nnyo mu kubeera nga ligoba ebyo ebitali birungi ebiyinza okujja ewaka. Ekintu ekirala, kikonge era ly'eddagala osobola okuteekako mu kyogero ky'omwana omuto, omwana omuwere. Eddagala eryo ly'obeera ofunye ne kikonge oyo beera ng'omuteeka mu kyogero ky'omwana oyo omuwere. Era naawe omukulu singa obeera omufunye, naawe osobola omuteekako mu kyogo kyo ky'oba ogenda okunaaba. Ekirala, emirandira gya kikonge mirungi nnyo kufa abasajja. Ng'obadde oli munafu mu maanyi g'ekisajja, eddagala eryo ly'obeera ofunye, okugeza ofuna emirandira gya kikonge, n'ofuna emirandira gya kamyu, n'ofuna emirandira gya kavawala, n'ofuna emirandira gya ssere, n'ofuna ebikoola bya kaamulali, n'ofuna n'omulondo, n'ofuna n'emirandira gy'ekikindukindu, n'ogigatta wamu, ogitereeza bulungi n'ogigatta wamu. Osobola osooka okugisekulasekulamukko, osobola okubeera nga eddagala eryo olifumba ng'omusajja n'obeera ng'onywako ku nsonga eyo ey'amaanyi g'ekisajja. Olina ddinywera mu kipimo. Olunaku osobola okunywa ekitundu ky'ekikopo olunaku, ku makya onywako akatundu, ne kawungeezi ng'ogenda kwebaka n'onywako akatundu. Liba lijja kuyamba bulungi nnyo eddagala eryo ku nsonga y'amaanyi g'ekisajja. Kikonge mulungi nnyo, kwegamba ddagala erisaanye okubeera ng'olyemanyiza okubeera ng'olikozesa. N'ekintu ekirala era kikonge oyo, singa obeera olina omusujja oba ng'olina omwana, omusujja gumusumbuwa, funa eddagala ery'enjawulo oteekemu n'oyo kikonge. Ofuna bikoola ebyo by'olaba n'obimenyamenya n'oteeka mu ddagala eryo ly'ogenda okufumba, ly'ogenda okuwaako omwana, ng'omwana obulwadde bumulemeddeko tobutegeera, oba ggwe omukulu, beera ng'ofumba eddagala eryo oteekemu ne kikonge oyo, ajja kuyamba bulungi nnyo, wamu n'okugoba amalogolo gaago mu mubiri, era naye aba ajja kuyambira ddala bulungi. N'olwekyo eddagala eryo liyitibwa kikonge. Njagadde ndibalage bw'etyo bwe lifaanana ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala. Tutunuulidde kikonge, bw'atyo bw'afaanana. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video, mbeere bulungi, mweraba.